Yes, Kampala TV 256 Goena muganda wange eyasalawo kubeera nga amawulire gonna ageetoolera mu ggwanga Uganda naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi nga gwe wasalawo nti oli wakugafunira wano ku Kampala TV 256 wakola okusalawo okusinga okubeera okulungi ennyo ate Goena atannaba kubeera ng'osubscribinga nja kusaba okusubscribinga okwonere ddala wawali akade ako kajja kuba kakuwa notification nti eggulire lyonna lye tubeera tuwaniseeyo oba lye tuba tutaddeyo wano ku Kampala TV 256 oba olifunira ddala bulungi nnyo n'oyongera okutambulira ddala n'okumanya okomentinga kikulu nnyo olw'ensonga nti tubeera tugabana endowooza zaffe ez'enjawulo n'otubuulira endowooza yo kwegamba n'abalala ne basobola okubeera nga ku mukutu wano buli omu aba asobola okuddamu okusinziira ku ndowooza yo okusharinga kw'oteekera ddala n'okulayikinga kino kiyamba okwongerayo emboozi eno neetuukira ddala ku muntu yenna abadde tannaba kubeera nga agitegeera nga ggwe muganda wange ojja kujjukira olunaku lw'eggulo nti omukolo gwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ogwabadde wali ku Kitovu Arena gwamaze ne gubeerayo era nga Mathias Mpuuga yali yayita abagenyi ab'enjawulo nga ojja kujjukira nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ono ye yali yayitwa nga omugenyi omukulu nga mmisa eno era yali egenda kukulemberwamu Archbishop wa Kampala amanyiddwa nga Paul Ssemwogerere naye amawulire nga mwagalabye olunaku lw'eggulo kyategeerekese nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'ataasobodde kubeera ku mukolo guno era nga yasindise omumyuka we ow'okubiri amanyiddwa nga Waggwa Robert okubeera ng'amukiikirira nga Katikkiro wa Buganda era ku mukolo guno mukulu ono Waggwa ye yasomye obubaka bwa Katikkiro ate ye Archbishop wa Kampala Paul Ssemwogerere ataasobodde kubeera ku mukolo guno oba kukulemberamu mmisa wali ku Kitovu Arena yakiikiriddwa Monsignor Joseph Baptist Ssebayiga ng'ono ye yasomye emmisa ey'okwebaza wali omukolo gwa Mathias Mpuuga naye amawulire agongera okuvaayo agategeezezza lwaki Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeebalamye omukolo guno ojja kujjukira nti olunaku olwaleero sayidi zaali Bulemeezi empaka z'amasaza ga Buganda zigenda kubeera nga zitandika naye nga bangi naddala ku bazzukulu ba Buganda oba abamu ku bannayuganda bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe eri Katikkiro okubeera nga yasalawo n'afuna oludda naddala okuva ku ludda lwa National Unity Platform n'abeera nga yeenyigidde ku sayidi ya Mathias Mpuuga newankubadde nga Katikkiro wa Buganda yali alina okuyita enjuyi zino zombi okuzituuza olw'ensonga nti ye kabaka ow'ewabweru naye ye yasalawo n'afuna oludda lumu era kino azze akyoleka lune nga alaga n'obutali bumativu bwe engeri aba National Unity Platform okuviira ddala ku bukulembeze bwabwe enkwata gye baakwatamu ensonga ya Mathias Mpuuga era nga avuddeyo ng'akirumiriza lunye nti Mathias Mpuuga eno teyali nguzi kaali kasiimo newankubadde nga bo ab'ekibiina abaali baavaayo ne bategeeza nga Mathias Mpuuga bwe yalya enguzi kati nno Katikkiro okuvaayo n'afuna oludda era nga kino kyeyolekedde nnyo ne ku mikutu gya Buganda okuli CBS kw'oteeka ne BBS nga bano balina abannabyabufuzi abamu be baagobera ddala ku mikutu gyabwe ate ne babeerako bannabyabufuzi be basembeza ng'ojja kulaba nnyo naddala abo abakolokota ekibiina ki National Unity Platform bano baweereddwa omwagaanya okubeera nga beegiriisa naddala ku mpewo z'amayengo g'emikutu gino kyokka bano abagezaako okusuusuuta oba abo banfanfe bwa Robert Kyagulanyi kw'oteeka ne National Unity Platform bano bammibwa ddala omukisa okuviira ddala ku mikutu gino n'obuteegazaanyiza ddala ku mikutu gino kati nno kino kyatiisizza Katikkiro wa Buganda olw'ensonga nti emipiira gy'amasaza egitegekebwa enkya bangi babadde bavuddeyo ne balaga enteekateeka zaabwe ez'obutabeera ku mipiira gino olw'ensonga nti Katikkiro nga kabaka ow'ewabweru
agezezzaako okulaga side mu kifo ky'okugatta ate abadde agattula. So Katikkiro yasindise omumyuka owookubiri Waggwa Nsibirwa asobole okweteekateeka obulungi okubeera ku mpaka z'amasaza ga Buganda ezigenda okuggulwawo sayidi za wali e Kasana Luweero olunaku lugenda kubeera olwaleero. Ate ye Archbishop Paul Mwogerere ojja kujjukira nti Monsignor John Baptist Ssebayiga bw'abadde asoma misa ategeezezza nti Archbishop ono atasobodde kubeegattako olw'ensonga nti abadde n'abakungu babadde alina okusinkana, naye ojja kujjukira emabega awo nti waliwo omukatuliki yavaayo n'amuwandiikira ebbaluwa n'amujjukiza nga yeesigamye nnyo ku bubaka bwa Paapa bwe yasoma naddala ng'omwaka gugwako naddala we yali ayogera ku bali b'enguzi. Kati nno bangi abavuddeyo ne bagamba ekikolwa kino oba ebbaluwa eno eyawandiikiddwa eyinza okuba nga ye yaleetedde Archbishop ono Paul Mwogerere naye okuttamu ku bigere n'asindika Monsignor John Baptist Ssebayiga. Ate bangi baadde basuubira nti Ssaabasumba ono bw'aba tasobodde kusoma misa ate Bishop w'e Masaka Civilian Jumba ajja kusoma misa eno, naye ekyewuunyisiza nti ne Bishop Civilian Jumba naye misa eno tasobodde kubeera nga agisoma era n'esomerwa Monsignor Joseph Baptist Ssebayiga. Naye ono obubaka bwe avuddeyo n'ategeeza nti omuntu yenna bw'akola ekikyamu aba alina okubeera nga asonyiibwa. N'olwekyo nga yo Eklezia ekkiriza nti omuntu bw'aba akoze ensobi temugobera bweru, wabula emusembeza busembeza negezaako okumulambika ensobi eyo gy'abeera akoze omuntu ne yeetonda. So ababadde bavumirira misa eno obutabaawo nti ate ekikolwa kye babadde bakola si kirungi olw'ensonga nti ne Yezu Kristo ebitabo bikyogerako nti bwe yali ayita obanga alina abayigirizwa be eyali amanyiddwa ng'omuwoza w'omusolo Zakayo bwe yali ku muti yayita erinnya Yesu n'amugamba kka wansi ojje onkyazeeko mu nnyumba ye. So kano ke kabonero akaali kalaga nti n'omuntu omubi ayanirizibwa okulaba nga akyuka. So bwe bubadde obubaka bwa John Baptist Ssebayiga Monsignor ono asomye misa olunaku olwaleero, naye nga ye Mathias Mpuuga bangi babadde balindiridde ekiddako, naye gwe muganda wange ali Kampala TV 256 ekyo ekiddako Mathias Mpuuga takyogedde wabula atugambye bugambi nti olunaku olwaleero ekiddako kwe kusonyiwa abo bonna abamukoze obubi. Nja kwebaza gwe yenna gwe tutambudde naye wano Kampala TV 256 atanna subscribinga muganda wange yanguwa bwangu osubscribinge okone kadaawo kajja kuwanga notification olaikinge okomentinge kwegamba buli muntu yenna asobole okuba nga ategeera endowooza yo naawe okubeera nga otegeera endowooza y'omulala. Kankwagalize olunaku olulungi, siba bulungi, weeraba.